akalagaane nga bwe katajja buliika nate nagobye dda bumale n'ekitundu ekyokubiri ku mboozi y'omuvubuka Abdulnasir ng'atuttotolera engeri omuyimbi Navio gye yamuyimbyamu endubaale. Ekitundu ekyasoose we kyakomekeredde nga Abdulnasir agenda kutubuulira kiki ekyaviirako Navio okumukuba amale amutwale ne mu kkomera n'ebintu bye byonna okutuuka okubimuwambako byonna. Ekyokumukuba agamba nti wakati mu kumusoya ebibuuzo enkumu mukyala wa Navio aliko ebimu bye yamubuuza kyokka mbu naye nga mpaawo kyabimanyiiko. Mukyala we alina bye yambuuza nga tebikwatagana neŋŋaana okubiddamu n'ensirika busirisi nga bikwatagana ku byanju. Mukyala we yayatula n'agamba nti bamugambye bakola ssente oba n'enzibba. Ne mu kitundu ekyasoose yategeezezza nti ku bimu ebyaviirako omukwano gwabwe okusajjuka ye ne Navio bwe baali nfanfe mbu waliwo eyamukuutira akadingidi ewa Navio najja amutegeeza nga bulijjo Abdulnasir bw'amubba. Abdulnasir kyagamba nti si kituufu yadde n'akomba ne kwerima ng'ebyo byonna bwe baabijwetekawo. Era ne mu kitundu kino nga nnyonnyola engeri Navio gye yamukubamu mbu mukyala wa Navio era naye aliko omuntu gw'agamba nti yamugamba Abdulnasir bulijjo abulankanya ssente zaabwe. She said, my friends over my friend gave me up. A friend of mine told them whatever was going around at the site. Which friend? I don't know. They didn't mention that friend. They did. Abdulnasir mu kwewozaako akakasanga buli ekyali kikwatagana ku mbalirira y'ebintu bye yabanga aguze yabisindikanga butereevu ku WhatsApp ya Navio. Kale ne yeebuuza wa we yababbira n'oyo gwe balumiriza nti ye yabagamba mbu bulijjo ababba ye obujulizi wa waabujja. Taliyo tewali yali alabiriza ku sayiti. Oyo omuntu omubuuza lwaki teyaliiwo. Buli yajja ku sayiti yali mupya nange we byambuzabulizanga nalipotinganga mu inbox ya Navio nga sente ziva ku account ya Navio nizijja ku line yange straight. Sometimes nga tudde mu moroka babiri nga ndiwa nange wano kirandi moji ng'akaaso k'empanga akalaba n'ekiro mu kumusoya ebibuuzo. Nze mu kwagala okumanya kiki ddala ekiri emabega w'ensonga zino namubuuzizza mbuulire obanga ebintu ebizimbisibwa byonna byagulwanga ku dduuka limu. Different hardwares, different ebimu byavanga ne gye simanyi ne bisanga ku site naye nga birungi nga ye kennyini ebimu yabitumiza tekisoboka. Just kaŋŋambe saagala kuvuma naye abantu balina entegeera eyaabwe nga yo yaabwe bokka. Lwaki Abdulnasir yakubwa? Yagamba mukazi we simuwadde ekitiibwa nankwata nankuba ku kidongo ne mugamba muzeeyi nsonyiwa ezo ansa siziina siyinza ziddamu kubanga bifu gw'amazima ogamanyi. Naddamu nankwata nankuba wansi nankuba ku motoka nasula nankuba ku motoka yali awo mu kisaakaate nanninyirira nga ndi wansi ku ttaka nankuba bubi nnyo. Actually nagenda mpenyeranga kuno okugulu kata akumenye. I disrespected his wife. Kyekyankubya. Jamii TV nga bwe kiri nti ku mukutu guno tekuyita byansimattu oba okusiga obukyayi. Abdulnasir wano yabadde alina okummatiza nti Navio mwennyini ye yamwekubira. Teyali yekka nga nkuba waliwo mukazi we waliwo w'amasanyalaze waliwo baasikaali babiri n'abaana be waka baaliwo. Abdulnasir ateebereza nti kyandibanga yali yaweebwa omulimu gw'okukola amasanyalaze g'enju n'omulala gwe yayise Shafik. Mu nsonga eno yonna bandibanga be baakazaala bulwa ng'omu olwamulisa ku mmere. Bifo nga tannankuba waliwo ow'amasanyalaze gwe bagamba mbu ye yali ambega. Ow'amasanyalaze oyo baali bamugobye ku sayiti ne muzza neŋŋanijo ngamba Navio ono mwana akola wabaali bamubbye ssente ayina mukwano gw'omu eyabba ssente z'ow'amasanyalaze. Ow'amasanyalaze bwe yaŋŋamba openly nembigamba Navio mala obigamba Navio ekiro enkeera oyo omusajja bwe yajja Shafiki nga nali nnyimidde ne Navio n'ow'amasanyalaze nga Shafiki ali opposite ne babimubuuza
ansa ne zimulemu okuddamu navyo talina kyeyamukola. Shafiki n'afuluma n'atambula n'agenda ne site n'agamba mpuna agyesonyiye naye ng'amazima yabba emitwalo 11 yasaba emitwalo aga ate oyo si yekka bangi abakola vulugu ku site n'embiraga navyo byonna openly n'agaana obbakwatako mpaka ennyumba lwe yagwa ate ne yeefulira nze n'akubamu nze. Oliro w'amasannyalaze ye bwe yasala amagezi okuvvuunuka luno. Before nga tanankuba ow'amasannyalaze yagezaako okuŋŋamba yagamba navyo actually bwe nakomyawo nendeta lusiiti ezaavaako obuzibu navyo yaziraba n'agamba zino lusiiti nkyamu simanyi bwe yagamba nti ekyamu abanyalaze ne bagamba ow'amasannyalaze aŋŋambe be yali abagambye. Amasannyalaze n'agamba mbu amanja sente nnyingi alina sente zammanja navyo zatamanyi ate nze zenina okumusasula kati nemala nemukaza nemugamba ate bulijjo zenkuwa kwekuŋŋamba bulijjo zompa ozimpanga kyaliwo nemubuuza mu maaso ga navyo nzikuwanga kyali wange oli mutabanyi wange nkumanyi nnyo nze akusuza oba nkwagala nnyo nzikuwangaani nebemukalira ku mumwa ogwo nembanga agusinze we twagendera mu galagi ne bajjayo emikebe ne bagiteekawo ne baŋŋamba kati emikebe giigino tulagera anja ali ku zino risiti z'oleese nengezaako bibalaga mukazi we yambuuliza nensirika nga ndaba bwemuddiramu yalugenda okubira lutalo navyo n'atandika nankuba. Owange ate ye omukyala butya bw'ayingira mu nsonga zino. Actually sente ezasembayo okusiiga langi oyo w'amadirisa navyo yali tali mu ggwanga. Omukyala yaziforwardinga okuva ku layini ye eya Airtel nezijja ku layini yange nengena nendeeta langi. Omukyala yagamba nti mikwano gyange gyamugambye mikwano gyange ki simanyi kuba okusaiti okosayinako mukwano nayinako bakozi be nali nkozesa. Abdul Nasir akisimbako Nakakongo nga bwe wataali muntu mulala yenna gwe yakwataganako naye mu ngeri y'emu ng'akolagana ne mukyala wa navyo. Oyo taliiyo mpozi nga bbaawe taliiyo simanyi kuba tegiriiyo. Bino bye byaddirira ng'atwaliddwa ku poliisi. Yantuusa ku poliisi DPC n'amubuuza walubaga poliisi ate omwana akoze eki n'abagamba omwana abadde anziba ne bamugamba olimba omwana takubbanga yadde n'ekikumi openly. Ku poliisi olutambi lwakyukamu kuba ate omusango gwali gumaze okukubwamu ebituli awo ekimusibya ne kidda ku kuyisa amaaso mu mukyala. N'ababuuza lwaki ne bamugamba keesi zonna ezibadde ku nnyumba yo ng'omanyi keesi emu waliwo omwana eyabba machine grinding machine ne waliyo keesi nga nnyo oba 3 besides all those nga nazitwalayo nga nenavyo tamanyi tiyandekera yandekera obusigo bukulabirira ennyumba ye mu kubundekera nga nti okuswala ogamba mukama wange n'obuntu obutono bwensobola ate nabwo nga mbulipootinga nga mbwemalira nasanga nga saiti ye eri bulungi nga tekuli kibulako era nakyate kyamunyiiza bamala obimugamba yamala n'abagamba era tulwa n'agamba nti oba okuba enjawulo yammeka sifuddeeyo naye yayisizamu mukazi wange amaaso mumufunze ekyansibya kuyisamu omukazi we maaso era kyekyankubya. Owaaye abazimbi bani yabawa omulimu guno? Tabanjogere ku nnyumba eyo. Ennyumba eyo sina muzimbi gwe naleeta. Abazimbi bonna navyo yabaleetanga through his friends mainly Shafiki yasinga okuleeta obuzibu kweyo site era yasinga okugenda nga ayasama ebintu by'ekisiro ate nga muntu mukulu. Amabaati gali worth something like kuba gali mangi miliyoni nga 15 n'okusoba sazikwatako ezo sente kuba twatula mu moroka nze navyo ne mukyalo ne tugenda ku roofings n'agula amabaati actually nze nakwata receipt ekyo kimu. That means ekyo sachi kuba konjawulo. Wall fence abazimbi abajja abaali basoba mu 30 batandika okusoma wall fence eyimirire nga bwerize n'essaawa sinze yabaleeta bava wa Shafiki ne buloka 99 ezazimba ekyo ekisaakaate zava wa Shafiki ne sente ezasasulwanga Shafiki ze namuwanga nali sizimanyiko muntu. Abazimbi bennyini be bakulembiranga Abdul Nasir bwe babanga baliko kye beetaaze era nga be bamanyina kiki ekisaanidde. Matiriyo gwe nagulanga ku eyo site nali siri muzimbi
ate saabisomerera. Buli material gwe nagendanga ogula nagendanga n'avunaanyizibwa tugeze abitegeera nga bantwala ku hardware ze bamanyi e Kampala. Ku hardware ze bamanyi e Kampala nangamba wano tugenda okujja ekirungi nti mukama waffe gwe tukolera w'amaanyi tulina omuzimbira ekintu ekirungi wano tuba tugula ebintu. Nze nakanyanga mugamba bakoze quotation ya sente bwe ziti ze sente ze twetaaga oloza senyenge bwe ziti nga ngenze n'omuzimbi sagendanga nzekka. abazimba ennyumba bava wa Shafiki nabasasulanga sente nga Navi azimanyiiko ne Shafiki azimanyiiko. Ow'ebyamasannyalaze ng'omutadde ku bbali ate obwanga tubwolekeze yakola ku nsonga y'amazzi. Omulala Pulamba ow'ebyamazzi yali famire Pulamba nga yakola ewaka ku bintu byonna bye yagula ne sente ezamusasulwa sizimanyiiko yadde olugalo n'olu. Tayimu yatuuka nga Navi amwekengedde ngenda kyogeranga weekiri at last kuba yanyingizaako mu kuvuluguwe ne mugambirawo nze kasolowo saagala mubeeramu kuba twasobokera tulagana ne tugula ebintu sente baaziwaye tebaziba. Yakolanga quotation nampa ekyoja mu biro n'agazaako kundiramu beyandiiramu ne mugamba mwana kasasiro nze sigenda mubeeramu ne mwegobako era yazimba ennyumba eyo n'agimaliriza. Sajjabbi nga bwe litabulako kalungi Abudunasiri ekyokusasulwa yabanga tajula. Nze buli lunaku Navi yanguliranga ekyemisana breakfast nampa ne transport anziza ewaka at the end of the month nansasula njajjanga nsasulwa lwakuba December nagenda ku nnyumba omusala gweyongerako gwali gw'amaanyi ddala. Kati simanyi lwaki yakera ku makya n'agamba mbu nno mbadde mubba n'okunkuba nankubira ddala n'okunsiba nansiba. Nti ku poliisi yakulungula y'ennaku 3 nnambirira era ne mu kuvaayo Navi mwennyini ye yamwekimira wakati mu kutiisibwatiisibwa okw'ekitalo. Ye kennyini ye yajja n'anzijayo namalayo ennaku 3 nga bankangakanga era omukulu gwe bayita Shafiki Kiganyire yajja ku poliisi y'e Rubaga n'agamba either ndeete sente oba bagenda kutwala ku black site bankube banzijemu enjala bantunyecunye mbawe sente. Mu kumukanda okusesema ensimbi ze balowooza nti yanyaga ekyewuunyisa ate tebamanyi muwendo gwazo. Matter of the fact tebayogana muwendo gwali gwa sente mmeka ndayira nti Allah tebagamba mbu wakubye enjawulo ya sente bwe ziti wabbye sente za omuwendo bwe guti tebazoogerangako tekibangawo. Tebabindagangako bankuba bukubi ne bansiba ne babba ebyange batula bwe kye nalina mu nju sente ze nalina mu nsawo zo yazitwala nkyalina mu kkomera nga nzigyemu. Yanteeka mu kkomera okumala ennaku 3 ng'essimu zange aziwambye Naviyo nga sina gwe nnyinza kukubira nga ndi munda nga baawunsaawe ne dureva bajja ne bajoteka ebigambo ne boogera amafuukuule ne bagamba togenda va wano omusajja bw'agambye okuggyako ng'oleese sente oba zitya olina okuleeta sente. Emboozi mu kwongera okukwajja n'okwekenneenya ennyinyonyola ya Abudunasir natuuse n'okufunamu ekirowoozo nti Shafiki ono tabanga ye yagamba omukulu ebigambo. Era Buule bwe nasembayo okwogera naye yagamba Shafiki yamugamba mbadde nziba. Shafiki gwe bagamba tamalangako ssaawa 3 ku sayiti eyo tekibangawo 24/7 nga manyina okujja ku ssaawa 7 nga nve wange nezijja ku eyo sayiti ne making sure eri safe bwali wasikali w'emmundu wa Senaga ne nga nze making sure nzize ku eyo sayiti ku 6 oba 7 ne nkwata ne video ne ngimusindikira ne mu kyalo ko tukoze group nga y'abantu 3 ng'ennyumba natera okugwa tokola group bakola group nga y'abantu 3 inze Naviyo ne mukyala we nga buli kimu mwekiteeka nga sikyasindika mu inbox ya Naviyo ku WhatsApp nga nteeka mu group y'abantu 3. Olwava mu kkomera Naviyo n'amuddiza amasimu ge wabula muggo yajja mu layinizi zokka bwe kyaggwa ne bwolekera butereeva waka wa Abudunasiri gye yasulanga. Amasimu yali yagawambye edda gonna 2 twava mu kkomera ne tutuuka ewuwe nga ye kennyini yanzijeeyo nampa amasimu gange ne nzija mu layinizi zange n'agasigaza ne tugenda ewaka ewange
gyensula yali tamanyo nekolo yategeerayo yagendayo misana ensi yonna yamulaba nga ze wange era twali mu muloka ye Benzi ML number plate eri UAX 932 N ye number plate muloka ye eya black n'okutuuka ewange besides nti ababoda bamulaba abali emirango bamulaba ne ku mulyango gwennyini ayina gwe yasangawo n'abuuza kuba emmoloka twagiparkinga in a distance n'atambula najja nenzigula ennyumba yange n'agiraba waliwo lusiti ezaali mu ewuwe waka mu katabo ez'amatiriyo n'ebyali mu nnyumba yange nabyo n'akukumba buli siti eyalimu najjamu TV Hisense size 43 nakwata laptop yange HP nakwata entebe zange ziri mu ddiiro nakwata firiji nakwata obuliri ekitanda yakireka yajjako obuliri 8x8 mufaliso gwali munene gwe bazinga ne babitiga byemera ku moroka ne babitwala abazimbi nabo balinga abaliko omupango gwabwe gwate okukola ekikulu ekitali kya busaasizi bw'ekiti bakola kyaki wallahi abazimbi abo batuuka ekiseera nga bamazeeko emirembe to the extent bamala okuzimba ennyumba ne bantuma matiriyo nali ngenze kuleeta musenyu ne balinnya waggulu w'eyo ennyumba ne bakoomya ebbaati nga bakigenderedde erya pagola ne bakwata ka vidiyo ne bakasindikira navyo olaba omwana byazimba ennyumba etonnya naye nga size yakwatanga omwiko era size yasereka bo benyini bye basereka mukunenya nenyanze nempita Musa eyazimba pagola eyo Musa n'agamba Musa yajja buzi n'akwata ebbaati n'aligoola ng'ensi yonna yonna eraba matter of the fact gimala okuwunya nga baŋŋamba nga navyo anteekako ekibeera baneiba baŋŋamba abo baana babadde babbanga sementi nakyo nakigamba navyo teyabakwatako yabaleka bulesi ne pulamba yamuleka kuba pulamba yatumya ebintu nga bya sente nyingi navyo nagana omuwa sente naziwanze neŋŋano gaya ne pulamba nembigula nembiteeka ewaka ne bamugamba biteeke mu ttaka n'ateeka mu ttaka half of the material nesigala wewaka ate nga amaze okubakozesa navyo teyamukwatako era teyamwogerako yabalekanga bulesi wabula nga ate ennyumba bwe yaggwa ate yadda kunze nankuba ng'alinga akuba embizi katamenye nampogola n'okugulu luno lwo lulabika lukyalanda nga luyiira kuba waliwo abantu Abdunasiri bagamba nti tamanyi abamulumba ku mitimbagano ne babaako bye boogera ebyagamba nti babijweteka kuliko abavubuka abajja ne bakomentinga ebintu by'ekisiru things like Navyo was there for me, Navyo trusted me. You people, you really know the meaning of the word trust. You know the meaning of being there for someone. That's the definition of trust. Mean being beaten to a bone break. That's the meaning of the word someone who was there for me means being tortured mentally. Kuba yatwala ebintu byange benda dinkoledde ng'omuvubuka byonna. That's actually sagala kugera ku group nabyo gyatambula nayo bajjakwezi kuba nze sigenda balimba kati kanjogereko n'ebitonoko ku bino ebimu. Yes, navyo yambeererawo. You people nze nayirawo navyo omubiri n'enkola buli kimu. Ekirala omuntu omu yavaayo n'akomentinga ate bino nebyo babisetinga busetinzi balina ebagamba agagamba ne bajja ku YouTube nakati era bajja bikola. Omuntu n'avaayo n'agamba navyo yakubeererawo wakuba enjawulo. Nkitadde mu bulambalamba nti mulimu ebintu ebimu nga byabeera okusayiti nga bya sente nyingi oba nnene nga saazikwatako sizimanyi nako mayitire. Ebyandikomye wakati waabwe nga bo naye bwe gwatuuse ku kubiyingizaamu ab'eŋŋanda ze kino Abdunasiri ate kye kimubobbya omutwe. Ekirala ekyanzigyeko waya navyo ne bano abantu be they went behind my back. They went to my family. They called everyone. Nga bamubulira kasasira ataliyo ow'ekisiru. To my dad, my own father. To all my sisters abali mu police. Kuba nagenze bakubira nga neetaaga bwembe bampe ku magezi nga baŋŋamba babagamba dda nabba ebintu bya navyo ne mbabuuza babagamba nabba ki ne banziramu ne baŋŋamba naffe tetumanyi
kale ffe tunamanyirawa kati mbadde nsaba bannaye. This goes to my family. Temusala gwa kawala nga temunawuliriza gwa kalenzi. Then Navio, don't dig into my family. Alajjanidde bannamateeka okumuyamba okufuna obwenkanya ebintu bye bimuddizibwe kuba we bituusa asobeddwa waka ne mu kibira. Mu kiseera kino nga n'edduuka mwabadde ajja ensimbi nalyo lyaggaddwa okuba nti takyalina ssente zisasula kifo ekyo n'ewaka wennyini we yasulanga nawo landiroodi yasibawo. Kale embiira yakaweereege ng'ow'enkufaasina n'ow'ebbango. Nsaba abakwasaganya amateeka mu buntu bulamu nnyambibwe, ensonga zange zigobererwe, Navio akwate ebintu byange byayina ewuwe kuba tabikozesa, byonna byonna abimpe twawule ante bulungi ante. Ayigirawo like implication things on me won't work. I've been quiet. Ndira ku nsiko. I repeat, ndira ku nsiko. Bamanerenda. After taking my things, I was forced to survive. Again, Bamanerenda bampola obusente ne mboteka mu business. Eyengoye mbadde n'akaduuka byaganye edduuka baaligadde ebintu byange babiwambye ewaka bamanja renti ewaka bagaddewo olugi baalusiirinze konaze kufulu n'engisala ate baasirinze lusiiringe. Bamanerenda baagala kunsiba. Mbadde negayira mukama wange buli lunaku ampa ebintu byange aganye ate abiina mu bukyamu. Mu kumubuwako ebintu bye teyali mumativu kuba mbu basooka kumukozesa ndagaano ye gy'agamba nti teyali mu mateeka. Mbadde negayira mukama wange buli lunaku ampa ebintu byange aganye ate abiina mu bukyamu. Kubona badde ku poliisi nga simanya nebaza Katonda nebaza ya Allah nti I was directed by one of my friends nangamba genda ku poliisi. Ku poliisi tebakolerayo ndagaano. Navio yankozesa endagaano erimu ebintu byange byonna nga tuli ku poliisi ate ku kibuli yali amaze okunkuba nga bamaze okuntiisatiisa n'ensayini nga buli kyennina mu nnyumba akitwale. Twabadde ku poliisi ne baŋŋamba ebintu byange byalina kuva waka ne bijja ku poliisi as exhibits nebeera ku poliisi nebyo naleeta kyalowooza kye nabbye oba ne twogerera ku poliisi. Yakwata ebintu byange yabibba mu lukujjukujju n'abijja ewange ewaka n'abula nabyo n'abitwala ewuwe. Ngezezaako kumwegayira aganye nga mukama wange oba nga kitange kuba mukulu kunze. Nsaba on behalf of my father Mr. Kaitana Vincent oba Chairman Kaitana, nsaba nnyambibwe kuba yabimutadde mu kitange tayibaddemu yali talina kyamanyi mpaka lebavudde bamukubira simu bamugamba batya simanyi. Abdul Nasir yeekubidde enduulu ku poliisi y'e Nateete ne bafundikira nga bayise Navio okujja ku poliisi nanti tosala gwa kawala nga tonnawuliriza gwa kalenzi. Alaye Bajjami TV mwena mbatumiddeko naye nsaba munteeremu essaala kuba gwe nsaba ebintu byange bw'abanga Madamu CLO okuva e Nateete yamusamuninze ajje amusabe ebintu kuba yabagambye ebintu bina kubeeranga evidence byagala bibere wano ku poliisi mulyoke mukwatagane n'omulenzi nga mbirabako wano ate omukulu nankangakanga ng'akozesa erinnya lya kitange. Mba sina kyakola okujjako okujja eri TV nsabe essaala ez'abantu nsabe n'omuntu yenna asobola kunfasha tugafatanya nkabona ebintu byange cause I'm a Ugandan who has lived in Uganda peacefully. Emboozi bwentyo bwengi ku by'olukomo mutwe gwate n'avaafaagana n'omulwadde tamusikira. Nze Jami Uganda ku Jami TV. TV eno gifunira ku mikutu nga YouTube, TikTok ne Facebook. Abankomere awangale nnyo mutabani wa Muteesa.